Alien Skin yandibanga wa kufuluma yandibanga wa kuteebwa. Nkusaba likinga video eno, subscribinga nawe atanaba ku subscribinga, kankulage akatambi akakakasa nti ddala Alien Skin olunaku olwenca abafangoni Forest mwandifuna ku ssanyu ng'ateereddwa. So sawa eno tulina okusooka tusolvinga ensonga ey'okuba nti avaayo. Bw'anaaba avuddeyo tujja kwongera okwekenneenya ensonga eyo. Naye katusooke tumugye abeere bweru. Ensonga gye tulowooza nti at least by Monday yandibanga tulinako we tutuuse. Bwe tumala Mukama atusobozesezza okusinziira ku plan nga bwe zitambula. Naye bw'anaaba amaze okuvayo then tujja kutuula naye tulabe how do we solve the problem. Okulanga tewaddamu kufuna buzibu ng'obwo. Naye sofa saagala kwogera bingi kubanga ensonga eziri mu kooti tezeetaaga kubanga zijaajaamizibwa olw'amateeka nga bwe galagira. People say hands of what are chicken because Alien can't store a phone. Tetumanya usimanye ensonga ziri mu kooti katusooke tulinde bino biggwe then tujja kufuna conversation entuufu from the horse's mouth. Kuba kati yali mu komera tasobola kweyogerera sikiwantize nandibadde nyina olukusa olumwogerera. Yes, bwatyo nno ne Fulufiga ayongeddeko n'akakasa nti olunaku olwenca chances ziri waggulu nnyo ez'okubeera nga Alien Skin agenda kubeera nga ateebwa. Mwogera si mu bubi nebaze Eddie Kenzo, Edlisa Musuuza ne Federation yonna nja kwebaza wabwekitiibwa Honorable Minister Kasolo kamwogere ye abala kambaleke ne Kasolo nja kumwogera ne Captain Michael Mukula lwa nsonga ki nti abo bwe twabadde nabo nga tuwanagana okulaba nga tufuna father teyabadde mwangu wa kufuna naye twebaza Katonda inshallah alhamdulillah twafunye father papa Misa Kinga bitaddemu engato Edlisa Musuuza Fangon wa Federation, President wa Federation, Bebe Cool big size nga watalia muri mwena mbe bazanyo ayibula mwe bale kubeerawo mwe bale kubanga ate muri energetic mwe bale kubanga mukyali solid nnyo. Thank you so much Ibula Kabadi ya ne banno mungambire Eric Pulo munonya sagala koza saa mukaga nga sinna malayo nga sinna nga benate binnajula. Musa Alien yampandikidde baluwa jo ne bakirako stamp osi weruzira nga netaga ku national ID ya Alien Skin. Musa manager wa Alien Skin ayadaga mu mpesi simu yo mpene wallet eyo. Yes, ibotereve byonna byongera kulaga nti chances eza Alien Skin olunaku olwenca okufuluma zo zeeyongedde ddala nnyo nga bokiwulira. So abafangoni mubeere bagumu ate bwe tweyongerayo mu maaso era Fulufiga ayisiza mu Tamale mirundi Junior eggaali kankuwa akatambi. Kyanaku nnyo nzize wano nga ndimu ennyamivu olwa mutabani olwamulekwa mulekwa sigo wandyogeredde Alien Skin ebigambo essaawa eno. Buli muntu njagala bagamba buli muntu obeerangako mu mbeera Katonda n'akulaga. Omukyala yayimba nti olabanga emitima gy'abantu omukyala bamutta nabbi omukazi balutera toluyimba lunoonyeze wano osabanga Mukama n'akulega emitima gy'abo lw'olimanya mukwano gwo nnoonyeza oluyimba olwo kyannumye nina ebinuma naye ekyo kyannumye nnyo bambi kyannumye Alien oluvannyuma lw'ensi okuddugalira omwana oyo nga n'abamuzaala ab'ekika kye bamuvuddemu nga ne waddukira obuddukizo omanyi obeera psychological obeera stressed obeera stranded bakita batya ng'osobeddwa stress ennyingi nga oli bakita batya no kimpandiikire mwana kyali awo obeera ng'oli stuck ng'oli oba otya psychologically nga tomanyi kiddako tomanyi watudo omanyi nti obeera awo n'obeera nga tolina na muntu gwoso nga olina abantu bangi mu bantu abangi onoonya omuntu gw'oddukirako onoonya n'essimu y'omuntu gy'okuba mu ssimu yo n'ekubula bannange omwana yagenda ku Fangoni ne bamulisiivinga n'apowa ne kibanda n'amukansolinga n'amugamba ebigambo ebirungi n'amuzza mu mbeera. Oh my God. Mu biseera bye bimu kibanda mu kufa ekiro yaliwo mu kuzika yaliwo mu kufa yaliwo n'atwakata timu yonna sente enkalu 4 million
mu bulamu bw'ensi ffe tulina ne baganda baffe nga takuwanga 2,000 tuyina nina omuwala nsindikidde emitwalo 5 ngamba Jennifer webale kulwanira iron skin twala ganda abaana bagulira enkoko boss ready muwala mulungi ali omunankole can you imagine abantu nga balina emitima bwe bato muwala munankola ni mu America simanyi simule bangana ko ampadde emitwalo 50. Thank you so much. Omukyala Donzera yansindikidde emitwalo 7 nenga sagala kuli antu ina mafuta sagala kuli antu wanu wakulemye sagala kuli antu wanu mama fina ngambe buli ekyetaagisa kyetaaga abantu ngabo mu bulamu ffe tulina family zaffe tulina ngereza kungana kubanga bebasembayo okuba naawe nayo tukanga tulina muganda wadde ali akwadde siringi kasanvu naye omuvubuka yakwata fangoni yonna n'akwata abaana bonna ne generation namulaba bona ne bagenda babeererewo munaabwe at least enesawa si ebadde eno that's why ntandise ne basiima ogenze sike kaseera ko badde olina ku abusing alien sike kaseera njagala mbabuulire amakomenti geewalika ekomera njagala okitwa nti ki part of life okimanyi nti abamu ate no alien okimanyi nti alien just alike alinga ali houseless olwansonga ki alien naye mwetemumanyi kiriya nti omuntu yenna atagenze koluza tagenda kunyumirwa era soni nga akaba naye saabitegedde anyway soni ayinza oba naye nga kale ye alina pain egyalumwa olwokuba nti oli amulaba bosi we naye ate nange mbozi nze ekiti kyennamulabiddemu ne aipu naki Yes, butereve embeera nno bwetyo bweri side zeeyo. Oyo nno ye mukyala Jennifer Fulufiga. Kansubire mu bigambo bye musobodde okubeera nga mwana tu mumwewulirirako. Waliwo chances nyingi nnyo nga bw'okiwulira nti olunaku olw'enkya Fangoni Boss Alien Skin yanditeebwa sina kuweebwa buweebwa beiro yanditeebwa ne fayiro zonna ne zibeera nga mwana tu ziggalwawo sibya beiro byandiba nti sibya beiro kubanga bo nga batimu Alien Skin nga bakulembeddwamu Fulufiga bagezezzaako okusobola okulaba nti bano bonna abagula ku Alien Skin emisango babatuukirira mu buntu ne basolovinga ensonga omuntu yasookera ddala yoli eba abagulawo omusango ogw'okubeera nga babba Alien Skin yababbako essimu nga kwogase ne sente emitwalo 4 nga kwogase n'okukuba omwana n'amuleka nga ali mu mbeera mbi. Ekyo kyo akakasizza nti batudde wansi ensonga ezo bwe batyo ne babeera nga bazisootinga era bo omusango bwe twogerera bandibanga mwana tu bagugjeeyo. Omulala badde asinza okubeera nga atiisaamuko be bano ab'eddwaliro ery'ensambya abakulu abakulira eddwaliro eryo era Fulufiga akakasizza nti nabo butereevu babatuukiridde era ne babeera nga mwana tu boogera nabo ne babeera nga basolovinga ensonga ekitegeeza nti nayo fayiro yandibwanga nayo yakuggalwawo. Awo Alien Skin olunaku olw'enkya bw'anaaba nga bw'atyo azze baliwo omusango banaaba baguggyemu interest nga bamaze okubeera nga babasootinga kitegeeza chances eza Alien Skin ne Julio bodyguard we olunaku olw'enkya ez'okuvaayo chances ziri waggulu nnyo nga bwe mukiwulira era enkya basuubira okubeera nga bwe batyo bagenda kuteebwa nga si bya beiro. Sooka tulinde updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako. Era Fulufiga ayogedde ne ku mwami Tamale Mirundi Junior okuva lwe bakwata Alien Skin. Tamale Mirundi Junior mumulabye mu butambi obw'enjawulo ng'agezaako okujjonkera ng'agezaako okubeera nga awagira poliisi kye yakoze ekyokubeera nga bakwata Alien Skin. Kakati no Fulufiga mumuwulidde si musanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu eri omwami Tamale Mirundi Junior nga yagamba si kyabadde asuubira Tamale Mirundi Junior okukola okusinziira ku ngeri Alien Skin gy'abeereddewo Tamale Mirundi Junior naddala mu kaseera mwenna ke mutegeera obulungi Tamale Mirundi Junior lwe yafiirwa taata we. Mwenna obutambi mwabulaba teyava ku Fangoni yabeeranga nnyo ku Fangoni bamuyirawo nnyo omubiri bamugumya bamubeererawo obutambi mwenna mwabulabako kyemmanyi mwabulabako awo nga yakamala okubeera nga afiirwa muzeeyi we
yabeera nga bamaze n'okuziika na waliwo n'akakaseera we baamugobera mu kika nga bamutabukidde awo mu meeting gye mwalaba mwenna yabeera nnyo ku fangoni era ne bamugamba bali tobafaako ke bakugobye kitwale nti ofunye eki kitwale nti ofunye family empya era nga family empya yefe kennyini nyini abafangoni mwenna mwamulaba nga awulirira emirembe ku fangoni naye bagamba nti bamwewunye essaawa eno okubeera nga ate yakulembedde mu bajjonkezi okubeera nga yakulembedde mu bali mu kusanyuka oba okusanyukira okubeera nti Alien Skin yakwatibwa era n'asibibwa nga bagamba si kye babadde bakola ki si kye babadde bamusuubira babadde balowooza nti ajja beera ku sayidi eri mugamba nti free Alien Skin mu mutekwe gamba si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu naye ng'ate ekyo kituufu nnyo omuntu akubeereddewo nawe era oba osaana n'omubeererawo mu ngeri yonna mu mbeera yonna n'oyiwawo omubiri ne bw'aba nga ye mukyamu nga waliwo ensonga ze bali mu kumunenyaako naye nga ye mukyamu gwe mukwano gwo omuntu oyo yali akubeereddewo kiba kirungi nnyo naawe n'omuyirawo omubiri essaawa eyo n'omuwakanira n'oyiwawo omubiri gwonna ogwetaagisa okulaba nga munno oyo yakuyambako mu buzibu naye ate nga naye osobole okumuyamba asomoke obuzibu obwo bw'aba atuuseemu kale ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde naye nga ye Alien Skin asuubirwa enkyo okubeera nga akomezebwawo mu kkooti era nga chances ziraga nti agenda kubeera nga mwanattu enkya ateebwa kale nnyongera okujjukiza tyobadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okommentinge ate era osharinge teweerabira kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba wosanga kalangu wonna tukaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo bw'otera video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala weekumize ku mukutu ogwajjika media amawulire tukyakomawo namangi nnyo subscribinga likinga n'endowooza yo buterevu osobola ogimpandikira wansi awo mu comment section kale unzikirize mberekereze akuume atakomera mpeera mweraba